ali ne Luba webabazanya ebyo mu kisenge tebatugata agere wali tagenda azanya efilimi ne Luba webabazanya nga bali mu kisenge fe tebatuyita wakiyego bimuluma ali mfudde bandai ntuba babere ili bazanya fe tebatuwamu nga omukulu wakitamuwamu ne bwa yali amugambye ko nti ayagalamu baba yagalamu amugambe kutalina party ya mukadde naye ayagala nga azanyamu naawe anza kuba kubira bifaananyi kilomita 2 isima aga nambijja okubira nenga kye kituufu kati kilomita 2 ozimanyi gwe era nga kyennyo munnange lwakuba alabi katanda bagako maaso ku maaso naye bwendi mu bifaananyi bwendi amasi bwe kiri anko ichuli nina nagaanira obuli potyo bwoli go wange Jakobo kongeddeko abantu bajja kulowooza naye kati osobola okwogera ekikyamu nga ndi wano era nako koyogedde nako kajja kubalowoozesa ebirala kalowoozesa kiri kati nga tereeze ntya kagamba bwoli bwotyo bwoli nga toggumiza nnyo bona ggumiza nnyo nandi kati bulijjo okumukiremerako banga nkaka kati sikkaka tukitwale kibenga bwotyo bwoli kale mwasizeyo mutya mwenda abatulaba makyago olunaku oluwa leero katusoire bwakedde bulungi bo obudde akakuba katonyerera betonye ku matasaiba n'ogamba otya agala kuva wazere ngaawaye mukamanga n'agamba atya wampereze luduudu mwana gwe wanda kitatuli kivaako natutereeza ondaga ebifaananyi ebingi kati kulage ebiramba wallahi kulage ekiramba kubanga nagamba ku bantu bano nti nze gwe mulaba ali wano nalaba abantu abalimu abatalina mitwe obagaza kyabalamba nja kusooka mubuuza anko no bajja olinga bandaga biwuduwudu wandibadde weefaako nakola atya nagamba bannange nze yenze bulijjo omulage nze nakugamba twandinyumiza bingi naye kutyako lugambo nze muntu naatereka ebyama naye ebyange byakulema kasita tutuukaawo ebyange bigaana kati nange kubeera mu bweraliikirivu nga buli kadde olina kyonkwasizaako jakukola nno bwe nti ekyo ekivume kyamaanyi okubanga okintaddeko omusajja okuba n'olugambo ku byange byagaana kati oba ogenda kunkozesa emirimu kanaana ku kafaananyi naye kaleera womala okundaga akafaananyi ekisooka olina opangisa nkuuma ndowooza olabye kati okubeerawo nga ndi ku bunke newembanja ayo yanasooka ja oyayuyo ogenda kwogera kale tubaniriza amakyago olunaku kanswenti muli bulungi negye musinzire kubanga ate mutulaba eno ye telefina amakyago olunaku wala programu ebyokya tuba tuyingiddewo tukuwa amawulire agabadde mu wiiki tutandike wiiki eno emboozi ya Luba ne Kenzo tusobola kugibuusa maaso buli omu agamba nga ye nannyini festival kati tuli mu kutabula omutuufu nannyini festival yaani Kenzo agamba Luba yajja ewange ng'aleese concert ne mugamba nti nedda level y'omuyimbi ali international nganze nkubye ebisaawe Djibouti, Argentina, Azerbaijan, Angola tusobola kubanga oteeka bu concert oba ntegeera njagala festival Luba agamba nsanga Kenzo ayagala concert zino ze yamanyiira nga nekifa ayagala cricket oval ne mugamba kati nze ngeri gye nange nnyo kuba bambi alanga alanga nagamaze ebintu sente zenteeka mu bivulu zibeera nyingi kati ka concert kaba kansala tukole festival kati ani yani kati awo tubuuza ani abuzaabuzaani kubanga buli omu agamba nze nanyini festival naye yandibanga Uncle Eddie ye mutuufu nange ngamba yandibanga Uncle Luba ndowooza yange nange ngamba Uncle Luba tasobola kubanga alimba omusajja ow'ekiwalaata bwe kitandika okutulira ku myaka egyo ate nga teyagaana na kisala yakkiriza ekiwalaata kimumere talinga Kenzo abuzaabuza ninga nakikolako ki nakisala tetulinga nga Kenzo agenza afunye ebigimusa akoze buli kimu oyo omwana amukozi bamupepese buli kimu ebyo nanno mbyogera kukakasa nti Luba muki mutuufu kati nange nze nkubuulira kati nze Uncle Eddie nga bwe mmumanyi Uncle Eddie talimba Uncle Eddie tawaayiriza ate era bw'oba otunuulidde festival omwangu w'okubanga agitegeera atambuddeko mu bitundu by'ensi ebyenjawulo abanga ate nziza kusaidia Kenzo Uncle Eddie oyo nze ndaba ayinza okuba nga ye nannyini festival naye ate nze buli bwe ntulamu ku ndawo omuntu abantu abeekabyakaabya baba bannanfuusi baba babi nnyo abakyukakyuka olwo bonna bannanfuusi kuba ne Luba tunamulabyeeko ng'akaaba
Kakale awo duro oyina yakalala kakati bw'aba Kenzo so kwefuulira Rema ani yefuulira ani oyina bwina akasante Rema yefuula ani yafumbirwa Rema inze by the way on a serious note inze ndi team Rema naye asoso okuva mu race yaba wangu kuba omusuule we yali afa obujiji ng'omusuuzi yali yeeyagala tugenze okumaliza nga Luba akyakulembeddemukko kubanga akulembeddewa ndese ekyalema tolese ndese ekyalema Uncle Eddie yavayo n'akaaba ng'alaga obulumi bwe obw'okumuggyako omukazi kitegeeza ali akyayagala mukazi we era ng'obulumi alina bungi wayogera kali akagambo Uganda government where are you amalayika bali mu ggulu banyeenya omuntu eba tebagamba nti you don't know n'okudona Kenzo, a man who deserves to be celebrated. A man that makes some of us feel proud of being Ugandan. Eddie Kenzo. Si gwe gwabadde omukolo guli ogwabwe gwe bakola ki gwe baali basuubira so abantu abamu bwe babadde bankubira ne bagamba ate wagamba ogenda kuleeta ennyonyi okozeseze Kenya olese ebyesuubo mbalaasi ziriwa biki ne bagamba nedda bannange ye pressure yampitiriddeko eyo yenkayaniza omukolo gwange okulaba ng'omukolo gwange guddira nannyinigo konsati eyo yalinako abantu abalala bali bajagala okugigula naye ne bantuukirira ne tukkaanya naye ne mbagamba nti nze gwe mukolo gwange ogusooka sikolangako ku muyimbi yenna eyo Eddie Kenzo Festival gwe gwali omukolo gwange ogw'omuyimbi ogusooka sikolangako ku muyimbi yenna ekintu kino kye mukola ekya concert bwe tugiteeka ku cricket oval wajja kuba abantu batono ate nsipendinga nnyo olwo ndi ne kiyingi twogeranya ate nsipendinga nnyo sisobola kukola concert naye njagala kwogera ne Kenzo tulabe oba asobola okukkiriza n'enkola festival mu kifo kyaki mu kifo kya concert then yetugenda ne tumiitinga Kenzo bwe bajja ewange ne twogeranya Kenzo yajja ne manager we Martin Beta tuula ne njogera ne Martin ne mbanyonnyola ne mbagamba nti ze concert ebe ennyigiriza kubanga mba mukolo guspendinga sente nyingi ate ne tufuna kiki kito ne tuteeke wantu awanene tukole omukolo nga munene nga mupya Eddie Kenzo Festival yange pasano kansoke nambule bulungi ensonga ya festival eyo Luba yajja ng'ayagala kugula show kino nkyogera mu linnya lya Mukama Katonda nze wange nyinayo kamera ate ne footage mba naye soogera byansimattu okitegeera ne mugamba nedda nze njagala kukola festival okitegeera n'abanga atakitegedde nenkimunyola n'akibayinga ebintu bino bwe byatandika ffenna ne tukkaanya tinedda engeri ebintu gye tubikoze tubiteeke mu buki mu buwandiike tuleme kubeera nga bintu bya mumwa tusinziganye ku street tunyumye bunyumya ebintu bye twakola ne tubiteeka mu buwandiike obuwandiike buno oba otunudde eno gw'omanyiko okusoma kino kisoma kitya Luba Events Limited andi ono yaani mu bracket webale nnyo era bw'otunulira emikono gyonna emikono kwegi era abaasayininga ku ndagaano eno njagala ngendeyo bakulaga emabega sijja kuyitira nnyo mu bintu biri mu ndagaano naye just nkulako kubanga omusango guli mu kooti so tetukkiriza nnyo kuyingira mu bintu bya ndagaano naye just nkulagako proof ogamba nti omusajja ekintu kyakayinira kyekyo abaasayininga ku ndagaano eno ono yasayininga 4 Luba Events n'asayininga eno signature yange nze yasayiningira ekitongole eyasayiningira yes first party ono bamuyitaani n'asayininga ku lwa second party webale nnyo ono ye manager wange bamuyita Tina Nankabirwa n'ateekako ne stamp ye as a general manager ono Mwami George ono bamuyitaani Muumuza Martin ye manager wani webale nnyo Kingi Santos ono Kingi Santos ye tutugambe nti ye yagatta omulimu ne tuyingira mu ndagaano eno twakola agreement nze yaŋŋamba nti ekivulu ekyo kinene ekintu kye tugenda okukola kinene lwaki tondese ne nkikola bukozi mba nga nkutandikidde ne mugamba ojja kumpayo ku ssente nsobole okuba nga nzizaamu badansa rehearsals biki ne tuteesa $1,40,000 nampaako $1,40,000 bwe yampaako $1,40,000 eyo sho bagisazaamu ng'ebulayo wiiki ndowooza ennaku 10 ng'akasente nakazanamu dda 7 days nazizaamu nadda mu rehearsal na biki agreement yali alina okunfaako 50% teyampa 50% eyo breaching contract number 1 wamugamba omuwa sente meka
milioni 14 milioni 12 ze yafuna ezali za Kivulu milioni 2 zali za ba sponsor kubanga ba sponsor bonna bali bayina okuva buli wamu bonna ba sponsor bali bange era check sezo je wano mu buwandike kundi emukolo guno ndagane nonjina sijira wano era ba sponsor bonna era ba sponsor nedda omanye okusoma guno omukono gigino kwegiri gyonna misayini guno gwange guno gwa manager we guno gwa manager Santos kati soma kino kisoma kitya. The first party is 100% responsible for soliciting for sponsorship of the event and shall solely handle the funds, if any, paid by the various sponsors. However, where the promoter fails to secure sponsorship, this shall not affect the mode of payment of the agreed consideration. Chivunulemu sente zonna zino okuva mu sponsors zonna okuva Tanzania, Uganda, Korea, Japan, Sudan, Saudi Arabia bonna za Luba event abalaba TV mu Edirisa Musuza temumumanyi naye musajja munyomi twayogera n'olunaku lwamuteekako injunction omukolo bagusiba obutabeerawo najja Musuza twogere Musuza yampita kufeyawe roya we yampita kufeyawe ng'omukolo bamaze okugusiba ne bampita ne bangamba Moses jangu twogere nengenda kufeyawo okwogera Musuza yatuulaawo n'antunulako nanenyimbwa n'atunula n'amala n'agamba ali too emotional. Show yasazibwamu gavumenti President Museveni COVID DBG measures sinze awo mbasi kyabanjibwa kuba sinza konebwa motoka wali nemmenya amagulu ng'obadde wanguze ku show nojja nonsiba nga nfunye akabenje tekisoboka. That was an accident. It is beyond my understanding. Sikiwa nti ogwo musango gwange ekyo kimu. Ekyokubiri, he was compensated by the grace of God, by the government, era ne mode of payment weeri. Kumacha nakugamba nti nedda yafuna sente egindi wagenda event eno wemala okuyiika COVID n'agiyingiramu n'ogenda ewamuze isale era milioni olukaago olusikayo Eddie Kenzo tewatawaana kuyitirako ku big talent mugamba nti mukulu nafunye twewasale ze yajja ewajje n'omuhoozi Kanayirugaba yazimpaako ezakyate ezo mukolo zezimu Luba tugende mpola uliriza saga yakkayanira sente kubanga nze teyampa era sikinaako buzibu kankudde mu kino mwami Musuza sente zonna ze yafunanga za Eddie Kenzo yazifuna mu ngeri ye kubanga omukolo tegwaliwo era sikinaako buzibu kubanga ye yafuna mu ngeri ye nandirowoozezza nti sente ze nnafuna okusinziira ku ndagaano yaffe ate nze ezange neze yafuna zaalina kuba zange yenza alina complainingira sente ze kuba teyalina kufuna kasazibanga ziri ku Education Festival. Mu agreement mulimu nti senga wabaawo obuzibu bwonna obutagenda mu maaso nga temunnagenda mu kooti musooka kutuula yawaayiriza n'agamba yajja neŋŋaana alimba niyo obuzibu nabulina ku show zange. Musuza yagenda n'akola embaale namugamba naye ogenda otyokola embaale ebivulu byange nemuwandiikira Musuza nemuwandiikira taddamu kooti yamuyita Musuza yagana okujja bwebanga nze Moses mukyamu bweba ngenze wa chairman nga gwe mutuufu chairman n'abayita lwaki togenda n'odigamba chairman omusajja oyo mukyamu kooti nekuyita ogwandi ogusooka bweba tolaba nti ofunye chance okugenda okugamba omusajja ono nti mukyamu bweba tobafunye lwaki oba togendayo yakonda n'akola embaale n'agenda n'akola e Masaka n'agenda n'akola embalala ekigenzo okututabula ennyo kwe kulaba nga ne Kampala atuuse naye nga tiyappako yadde n'ennusu ekikumi. Contract weeri egamba Eddie Kenzo Festival 2020 temulimu alete contract ogisomewe wemba mu kooti yonna egamba nti I own the rights of Eddie Kenzo Festival. Contract yo yali ekoma mu May 24th I think May 24th 2020 contract yo yali ekoma nga bino tukola bipya in case of force majeure. Force majeure kitegeeza singa wabali ebigwa ebitalaze nga si byaffe abali mu ndagaano naye nga natural calamities ebintu Katonda nature of God ng'ekintu kibaddewo nga boolaba COVID nga boolaba nti gavumenti eggaddewo
nga bwolaba nti ekintu kizze ngati akawuka kazze something like that kugamba ekintu nakyo kedemu eggulu likuyo oba muzira ne bigaana endagaaniro in case of any force majeure which renders the agreement impossible to fulfill. Yes, ekitegeeza nti singa wajjawo ekintu kyonna ekiyinza okulemesa endagaano eno okubeerawo. Which is not attributable to any act of failure to make preventive action by the first party. Kitegeeza nti nga tekisoboka first party nga sisobola kukiziyiza nga sisobola kukiziyiza kukijjawo. The first party may cancel the performance without penalty to the second party. Nja kuddira omukolo ogwo ngusazeemu naye nga siwadde musuuza penalty. Nga simuwadde ngasi oba kibonerezo oba kibonerezo and the future date for the performance shall be communicated to the second party. Webale nnyo era ndiyimiriza omukolo bwe walibeerawo embeera nga eya covid ngezze omutegesi w'omukolo guno gwa Kenzo Festival Luba Events akiikiriddwa Lubulwa Moses aliyimiriza omukolo ogwo n'alyoka agamba omuyimbi gwe bayita Edirisa Musuuza nti omukolo gwo gulibaawo ku deeti bweti ne bweti. Bannamawulire mulina clips zajjo ng'ayogera. Eyo nno y'ensonga tugambye katugirambulule bulungi. Naye nina kyo neebuuza. Neebuuza bwebuuza. Buuza. Was it last year? Twalabako ba promoter bagenda eggulu. Ne bawa ssente. Ne bawa ssente nga basasulira ebivvulu bye baali bategese. Kozi nalaba ne Luba abangi bamunonako receipts. Okitegeera. Era ye buli yamunonako receipt n'ateekako n'omukono gwe n'agenda n'afuna ssente teyabongera bivvulu. Sorry. Meaning baali bafunye ki ssente zaabwe. Luba y'omu ku abo bafuna ssente. Yateekayo bya festival oba yateekayo bya festival n'asasulwa kye kyayagala era naye agamba ne Kenzo muhozi yamuwa ssente then ekitegeeza buli omu yafuna ssente a done deal wafuna nafuna tutegeke bipi abo anti Luba ekyalemerako ye nannyini festival ekigambo ekyo kiina simanyi kati ayina corporate yakyo ne ku event yagamba ye nannyini festival ekigambo ekyo tekirina bwa nannyini ekyokubiri mu ndagaano yaabwe ekisembyeyo mbu basayiringa nti singa babaawo ekiba kiguddewo omutegesi w'ekivulu waddemba okukijjayo n'alangira olunaku olukola ki olupya nga bwe kyali kati ate ye ebibye nga ye anyway simanyi naye byebyo nno mutegeera yange ndabanga tewali nnyo nsonga awo tewali nsonga ndi waddemba okukuwa ekivulu oba obutakikuwa katulabe gye lunaabeera nga lukola kiruggwera